Gasimbagane Ne Bannamawulire on Radio Simba Peter Chibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza oba wasuza otya ampuliriza atuuse ku mulimu weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane Ne Bannamawulire nina John Kakande ye mukeeze wa leero nina ne Haruna Kanabi naye yatuuse mu budde leero kalooli lw'omushana kirabika ababoda boda tebamuwadde lift yali amanyidde bw'abajja atambula awo ajja amagamaga ababoda boda ne bagira ne bamuleetako ne balabika leero baayewulidde ate nga kikoze bubi kubanga mba nina obubaka we waliwo omwami awo ku Benchwanuka Street n'amabeera ennaku zino nga nti omukulu oyo lw'omusana mwagala nnyo muntuusiza obubaka bwe nti ayingidde ababoda tebamuwadde lifuti leero akatuuyo kamuse leero omulanga bulijjo ajja yeetambuza ng'ababoda wali bwe bamutuukako ne banga jangu tukutwale naye kati leero atambudde beediimye tebamuwadde lifuti Rugambo Romshana buza abantu abatuuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa yabita temubigendera kumbadde mu kolido yawa ya Radio Simba Haruna buza abantu eyatumidde Romshana teyakuwadde ekisawo abatuuliriza yonna gye muli muntu wa wansi wa bulijjo abeera wa bulijjo awo nga temanyi kati atuwuliraga nti atuwuliriza buli nkya buli mukaaga naye omusana oyo gwensinga okwagala nga nti omusana yasinga alebula yasinga okulebula ndeetedde ebizibu eripita Kibazo Katonda w'amaanyi wa kisa okwagala kwonna kubeere na nyini eriyo n'omulala eyamutumidde nabadde mpigi eyo bayitayo ku Kibuuka Memorial Loza karoba bakaita kitavujjo ekibuka mumbale we yagira njagala kgendawo nabadde eyo eriyo senga wange mukyala wa myaka 94 nga nti bandabire n'oyo omukiga afaanana atya eyayiga Oluganda tumukyalireko mukyala atusabire mukadde waffe namulabye naye nga ayagala nnyo okulaba omukiga ono eyayiga Oluganda kuba ye yakozesa Abanyarwanda n'Abarundi ku nnimiro ebbanga ddene naye ng'Oluganda baluyiga ne lulemala kati yeewuuno omukiga eyayiga ennimi zonna yayiga Oluganda waliwo omuyindi Munnayuganda naye kati Mukama yamuyita naye ekintu ekyo yagamba nti Bannayuganda ba racist konze lwaki nti abwe ngende nakasero nenjogera Oluganda ne bantunuulira ne bambuuza wayiga otya Oluganda tonsubira kuba nti muyindi amanya Oluganda emasobola okumanya Oluzungu era bw'ogamba nti omukiga yayiga atya Oluganda kitegeeza nti oli a very big tribalist nze ndeliverinze message n'omukyala wa myaka 94 amazima gali nti musanyufu n'Oluganda lwennyine original lwafa tomanyi Oluganda lwennyine original lwafa mukolo Kibazo ndeka Haruna Kanabi abuuza abantu n'amawulire kubanga kati gwe obutamanyabwo obutaddemu n'obulema ndaba gye tugenze wala naye wali omwami naye ali eyo mukasanyansiyo aga nti abatumidde naye anti bibusuuse byakutumira waliwo n'omwami ewaffe eyo ayagala nnyo era lw'omushana ono buli lwanzanga nti lw'omushana mundabire simanyi bibyakyamusaba naye kisa kya nannyini nsi anti era abantu bawonya lw'omusana okumutimpuliraku bawonya lw'omusana maanyi ga nannyini nsi tekisoboka tewali maanyi wano n'omwami bamuyita Kiwanuka muwuliriza wammwe nnyo yansanga nanga nti ndabira kkulu yonna
naye n'ataba mubi nampa wallet eya mugiyita ki leather nanga nti essimu eyo giteekemu ogikuume bulungi declaration declaration ng'ogikola leeti bwe batuma n'atakola ki n'atatuukiriza oba n'ateebaza naye mukulu kibazo naye ku lwaki temulikira sipayi nga gali n'abafere mu kampala Yohana tuleke n'abafere mu kampala omanyi abo baali bagenda kuba mukazi wange n'abawona epesalizeewo either way mu bimu ku bibaddewo mu wiiki mukulu kibazo ngaladde police report eyafulumye yage nti rate y'obufere abafere egenze waggulu naye ndowooza abaloopa era mu lupooto mwene kibazo mwali abaloopa balabika be batono naye sebo obufere mukulu lw'omusana sebo kakati obuzanyisa muze mukulu eyo gwe bambuuzizza leero ku makya nti ne gundi oyo yali akola mulimu ki engamba oli nti yali mufere mutabani wange nantunulira nambuuza nti what is being mufere nga takitegeera naye obufere ndowooza bwaliwo okubanga bw'otunulira penal code sebo mukulu kibazo n'abatuuza obtaining money by false pretense si bufere obwo ne weefuula kyotali nekyotasobola kuwa noga nti omuntu n'akusasula ku service ezokola ki okugamba oli ayabakuba teyeefuula kyatali yabakuba ng'obufere mu lukiga kyekyobufere gyekiri mubuuze mu lukiga kyeki nakubira munekanaabi Yohana yeyawona naye tugende bwetutyo ensi bwetyo bwetambula n'abafere naye n'abazadde njagala obakubira omulanga nimwegendereza abafere abo aga nti nze nkufunira ekifo egindi headmaster yagambye bw'oleeta 5 tumuyisaawo omwana naye mukulu kibazo mangu nnyo ebibaddewo mu wiiki nga tukyaliko bufere ensonga y'amabaati ebadde ekutta akati amabaati agaali ag'ekkalamoja okukakkananga ate erisiti bwe yagenza okujja ng'abanene abalimu nga mwe muli neyaliko deputy speaker manya speaker wa Uganda mukyala Rebecca Kadaga Matia Kasaija minister wa finance naye yakkiriza nti amabaati yagafuna naye teyagasaba bamuwandiikira akabaluwa mugamba yanti ye yagaye nti bamuwanda ye yafuna mabaati nedda ye tamanyigawa prime minister yagamba ye prime minister ne Kasaija bafunaga ebunyolo nenamuyangu kati namuyangu amuga negwe naye kati namuyangu owebusoga ag'ebunyolo yakimagaaki ab'ebusoga bava bunyolo nze nsoma alipooti omukulu Keisi Muhakanizi yataddewo akantu ke n'anoonyereza mulimu n'akola ki new vision yakubye egundi ng'ega nti internally oli ye PS oba yataddewo akakiiko ne bamuga nti ono twamuwa n'ono twamuwa naye Matia Kasaija ng'omusajja omukatuli yagenda nafuna sina mutawana naye akabaluwa kajja ne baŋŋamba nti owange jangu okima amabaati ddala nze n'aliganye omusajja yagambye nti bwe mbeera ne kureti za bbiya ezewange 5 nenkuyita nenkugamba waayi jangu otwaleko kureti ya bbiya nze nga nkubuuza nti bbiya wamujja yabadde mu penetensiya yabaddewo these are state issues agwe yabadde mu penetensiya yabaddewo these are state issues gemazima you see ebya prime minister atali mukisibo ebya prime minister biba byino okuva mu office ya prime minister nga bigenda wakaawo the state it's not a politician ayina okujja mu store tujja kudda kanabya amawulire muve mu parking mukulu kibaza y'amawulire Daudi Bukenya radio kweri n'abalala ababadde bakayana nti radio yavuddeko radio kweri yabadde eggulu naye n'ategeeza n'awera okufaafaagana n'abo bonna abagootaanya program za government
yagenda kwe supervise ya PDF agandi abo bonna bajja kukola ki bajja kukigwako naye nga nti abamabaati bamuli kumpi. Mukulu kibazo poliisi nayo neefulumya alipoota yayo ekwata ku buzibu emisango netuga nti obutafaanana nga bulijjo ng'eyagala okuwa accountability eri abantu ti emisango gigenze gyeyongera n'egya traffic mingi, accident nyingi, obubbi bw'otunuulira n'obutabanguko mu maka nagyo misango nga gye gimu ku ebyo egyeyongedde, n'obufere bumukulu lw'omushana nga nabo bukola ki natuwa mutemwabe reporting nze nani biri byali byaffe gwalabako tukaya. Mukulu kibazo n'okulonda esserere nako kwagenza okumalirizibwa nga mulekwa awangudde akalulu tayina linnya anti era mulekwa mutabani wooli omugenzi nga awangudde akalulu naye nga n'aba NRM ate basigadde bayombagana. Era nalabyeko omukulu ye chairman wa Eastern NRM vice president aga nti nze ebyanga ate si reporting awatango doyi njogera na president buterefu chairman w'ekibiina nendaba ne munnaffe Nansubuga mwanyinaze ngaga nti bakoze bubi ate bo be batuseketerera nendooza bajja kwesotinga ku mulundi ogusookedde ddala. Mukulu kibazo nawulidde nga aba NRM nabaga nti bababbi akalulu number 1 kigambo obubbi ndooza tulina okuddayo tukyekenneenye. Mukulu kibazo mwe abayina emmotoka n'abasuubira yabadde yina okubabbira yabbidde omulala okubabba naye n'oli waawe leaning bamugaana bugaanyi. Mukulu kibazo Captain Mike Mukula yatugambye namba 1 namba 2 ne namba 3 bonna b'NRM. Ne namba 3 Mike Mukula bwe yagambye namba 3 bagambye ye Aswanat Alisa Sianut. Yagambye namba 1 NRM, namba 2 NRM, namba 3 NRM. Gosinga okumanya mateeso. Naye ebigambo byamukula nabyo oluusi obiwuliriza. Obiwuliriza. Lwaki kyagambye nti namba 4 ne namba 5? Obiwuliriza. Lwaki kyayogere ku namba 4 ne namba 5? Ate nga namba 4 yadde independent. Naye kugambye oba yabadde agamba independent n'amutabula n'Asianut. Mukula is captain w'ennyonyi tayinza kubanga tamanyi bintu ebyo kubanga bw'obanga oli mu bbanga ng'oli pilot any slight mistake will cause death. ale munange yanvugako mu nnyonyi gamba oyina kulaninga ntebe bw'atuuka ne mu byetteeso obwongo bubeera alaati naye ojja obuzeeko kuba mubaddeko ku lusegere. Mukulu kibazo mu nkola empya gaye nti baleeta namba plates empya naye nga genda kubaza 75 baba bayina emoloka ennyingi mu compound mwaziyisa ekidigito nga nazo nyingi. Mukulu kibazo n'amasomero nago gagenda kutandika ne gavumenti President Museveni yamaze okusa omukono ku Public Health Act empya naye ng'ezze n'ebibonerezo ebiwerera ddala era abazadde abali eyo bw'oba togomesezza mwana wo kimanye nti kusinga akakadde kalamba nga fayini oba okusibwa mu kkomera emyezi 3 nga oli munda. Mukulu Mao naye weekend atuga nti yebaza nnyo President Museveni akuuma ebyama byabavuganya gavumenti simanyi oba ebiraamo byabwe babitereka waayo Museveni singaya avaayo n'ayatula ebyama abantu bangi bandidduse mu Kampala linga nti bani abandidduse mu Kampala byabanyiika ebyama mawatiisatiisa. Mukulu kibazo mpozi n'akasembayo ali mu lugambo lufu. Mukama wo ssebo oba takyali wavaayo Amina Mukasa Buyinza bamusiimye aga nti ne bamuwa ekirabo ago tegabadde ku social media nedda ssebo head teacher wa Kololo High School nti mu biseera ebizibu yagenda okukebera mu ssomero lye nga mulimu abaana abali embuto. kibazo waawo mukapiki
musajja akoleredde nnyo obusiraamu musana kumwa mudaali era mukulwanira ebintu by'obusiraamu nali saidi erwanira ebintu sebo ekyo nakyo kiteekeko nti musajja kyowaza akoledde nnyo obusiraamu okusinga ne kereziya si kipya gye tuli sebo kereziya eri primary nabbi waffe yaleka akitusomesezza nti katonda ayisa eddiini ye n'agiwa obuwanguzi njagalako ngeje mukajoka rapping abantu abaki abakyamu oba olabirawo ng'omusajja nga kibazuuladdeyo nnyo ne yeewaayo nze okubeera omukristo mbeera mukyamu kogere mu lunankana mulyo lwammwe wekyava waliwo omusajja bagenda okulwana olutalo lw'eddiini n'alwana nnyo naye bwe yali challenged n'afuna ebiwundu ne yeefumita ekiso n'akola ki n'afa kati bwe balinaga nti musajja ng'abadde determined naye mutima gwe musajja mulwanyi naye mu mutima gwe tekikoze eki ekibaddeewo ne wabaawo ekyafaayo ekirala nti omutamivu yagenda najja n'agenda ku saidi eri nga wali abasiraamu babalwanyisa nti bali abasajja bakambwe nti n'okulya bali abantu nti kiki bali ne bateekayo so mukulu kakande nedda sebo ekikulu ffe wetusomera ewammwe mutusomesa CRE tubinnyonnyoka bulungi naye mwe temwagala kusoma byaffe ono alina okubanga naye sebo yasoma obutabo bwa yali ani Kawere nyonnyo kati emboozi njiwulira ya Kawere kibazo problem where is interpretation kati yona yana badagamba omutamivu yataasa abasiraamu sebo zinunula omunaku namusoma nnyo nketta mu bizinga byawa eyugo naye ne musoma so mukulu kibazo si kibi Amina bwabanga munange yasobola okugira abaana nkaaga naye agaye nti ekimu ku kyamuyisa obubi omu ku baana be yali awembejja ya committing suicide nga stress emuyitiriddeko nendooza nti yali contribution nkulu nnyo mukulu kibazo amawulire nfaayo at least nengagula oba wemba bagaguze nze ngasoma naye ndaba offices nyinyi abantu bafuna amawulire nosanga nga ennaku 3 stepola nti kati kakande yavaayo mweri gagange etegajira mweri anti agagondowooza ogulagali subscribe bamanya nti gano gagenda wowooso tebeetaaga naye gano oba ogula geba vendinze ne basumula ne basoka ne basomamu agabano gaba bamanyi kati ku lukalala eri gye bali naye kati bano abagula ku street ne baleeta oba nti onootuwanga bano bakakanda abateekamu pini zaali zintamye zisuna enjala zisuna engalo ate kati bayongeramu na nyingi pini ezo omanyi abaazi bayigiriza bashariyati pini basajja nga bakaloli bano tebagwa mawulire agenda ku street nabikola kubikula ate omukazi atya okumukwala okumugambako nasoma story yonna aye natambula naye sebo story gyewerabidde mu mawulire nayo gyendooza nti nkulu ye musajja omuyindi gwe batadde mu kooti emukono eyo omuwala yagenda okusaba omulimu ate namukunguza mpaka we namurepinga egamba nomanya nti era ne bw'otunula mu police report ebimu ku byabaddemu ku misango gyabadde giri mu kifo ekyawaggulu ndooza gwabadde gwakubiri ogwabadde ogwokubiri ndooza yabadde domestic violence but ne rape ne abuse gwabadde waggulu nnyo. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire naye mpozi katono nnyo mukulu kibazo kooti nayo yasalidde eyakkiriza nti yeetaba musango gw'okutta omuwala Nagirinya emyaka 4 ne Joe Biden yabadde nti yali ava mu kabinja ka B13 Joe Biden yabadde Kiev
ng'amaze okutegeeza ku Russia nti owange nja kubeerayoko. Joe Biden yayingidde Kiev temwagiryawo. Abatuwuliza sebo akantu kano nako kawa simanyi kanaabi tosoma mawulire gonna osomako katono mu vision musoma naye tosoma nnyo. Omukulu Opiyo yawandiise article empanvu ddala ennyo naye nga kutegeeza nti demand akatale ka ovacado kayise mu kasolya has gone through the roof. Nengamba avocado awakawo nabaitojuza ovacado kakande kati kankutaase mangu oleme genda kusimba bye bataakuguleeko ate batya ovacado gwe baagala ekisooka abazungu tebalya kino kivacado kyewammwe ekinene namutunde nakasero ekyo ekinene ekyo tebakigula. Bwe nagenda okubuuza ensonga ne baŋŋamba nti bali beegendereza nnyo tebaagala kuwonoona baagala akavacado akatono kanaasala n'alya n'akamalawo nti ate baagala vacado awangaala atali ono owaffe ow'ensigo oyo gy'omala okunyenya. Tunamuguza Bachina nawe bali golowooza mu America tunamuguza Abasudani naye kakande wano waliwo community ezitunda ovacado. Actually bamu exportinga bamuyita has avocado naye tawooma naye ku list Uganda terabika ko. Of course Kenya is one of the biggest exporters of avocado naye ate ku ranking single smart eyo ne Kenya eri wansi nnyo teweza milioni 2 bya dola. Naye abasajja abalengera now that you have said Mexico efuna billions. Now that you have said abasajja abalengera mu 1880 President Juvenile Habyarimana yakola gye yayita ovacado revolution mu Rwanda ng'akuuma ensozi za Rwanda mukukuuma ensozi za Rwanda yali yazisimbako ovacado across board nga muyitirivu obungi we bamugirako ne Kalitunsi waffe bamuyitanga Kalitunsi omusajja okukwata ettaka ng'amusimbako oyo Kalitunsi bagamba gwe tuyita omusajja ne bw'omusimba ku lwazi ateekako omulandira. I don't know how true that is but anyway gwe basimbanga ku nsozi. Juvenile Habyarimana bwe yavaako bano balw'omushana abaagenda ekisoko ovacado baamutema bakagame. Ekyokubiri baaluuzinga akatale kubanga yali omuguzi w'ovacado asinga obunene yali Bufaransa ne Bubirigi. Belgium and France were the biggest importers of avocado okuva e Rwanda. Bano akatale ne bakaluuzinga. Ekimu bw'olaba abatembeeyi kuno abatambuza amenvu Habyarimana yali visionary. Yalina n'enguudo ezisinga obulungi mu East Africa. Bw'olaba amenvu bw'olaba abaana bano abatambuza apples ku nguudo. Mu 1900 wakati wa 96 ne 97 bwe nayite Rwanda nga bwe batambuza ovacado nga tebalina kye bakumukozesa bwe tebamuwadde ente tebakoze eki bamutikka mu bibbo n'oyimirira kati nga bw'osanga abatalina nsimbi ng'agulayo kimu n'akiteekako omunnyo n'alya. Omanyi mukulu kibazo anda akatale bwe kaabula unfortunately nga bw'eri enkola yaffe n'akola enku. Mukwano gwo Asanasio kati yasima mukulu kibazo Asanasio yasima oba fene ale yangambye kati fene abantu bamugula is about to be an exporter so mukulu kibazo ebimu bye tulina okwegendereza okukyamuukiriza abantu. Aisha Kabanda bw'oba gy'oli ne Aisha mukulu mutambo Aisha yaliwo last weekend leero taliiwo obubeezi baba bakyamuukiriza ne balima entangawuzi ne batunula nazo ne bazigula ne kati bazigula kisinziira ne tumala ne tukyamuukiriza abantu wano ne Kamulali ne batunula nazo. Waliwo mukwano gwa Rumushana Kanabi kankuwa information abantu bewaffe Ekyaggwe bakyalima Kamulali gwe bayita quote unquote Cayenne mu bubokisi obutono buli lwa 3 n'olwokutaano eriyo abatwala horticulture abamutwala entebe ku kisaawe bo bano balina kulima n'obubokisi ne babukuwa n'oteekamu bamutwala. Nkozi Kanabi beddiraki ono wamamba eriyo ampeza message nti jjukiza omukulu Kanabi ng'omusajja w'emmamba nti akakiiko kamanya Mushega kabaddeko Mengo eggulire eryo ayinza atya okulyerabira ebyakamala byonna
olwoyo omutendeke ansonyiwe nyinza ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire. Gasimbagane ne Bannamawulire on Radio Simba. Peter Kibazo mu studios Gikwanjulira, John Kakane, Haruna Kanabi ne Charles Romshona. John, police report. Tujja kuvaawo tugende tufune okumanya ku mabaati ba Romshana ge baagabana. Era weetaaga okutunuulira wa Romshana gy'azimba olaba oba teyafuna mabaati. Ne mukyala Gitutu olaba obutakumanya tamanyi nze teyaweereza mabaati ate nina gye ngaagala kati. oli vulnerable. Very vulnerable. Ne crime report. Nja kutandika as I allow you the space. Omanyi crime report eyo nagambye abantu jjo nti very interesting in this country. What is the purpose of a crime report? Why should we? Eriya abadde Aisha Kabanda, mchala Aisha Kabanda wali, mkulu Colin Mark Mutambo, my general manager, abadde akola roll call. Naganti naye nga Aisha Kabanda takyawulikika. Omukyala Aisha Kabanda atuuse oba akere. Honorable. Chai. Chai wange kwali. Botuuka leeti. Chai bwenonya kwali. Botuuka leeti certain benefits zibula. Mukulu kibazo. Why should we pay attention to this crime report? Ekisookera ddala. Ne John oyise mu bufunze. Alipoota ekwata ku by'okubuzi bw'emisango. Ekulaga oba yanditulaze misango ki egisinga okuzibwa. Ekyokubiri network trend n'ekyo focus yaffe ba police maker bandi badenga bafocusinga ludda wa. Ekyokubiri bitundu ki ebisinga okuzibwamu misango ki. Biseera biri obutemu obutemu maka abatemula aso mukazi aso omusajja byalinga nnyo mbakiga Kigezi yali notorious for homicide. Kati simanyi oba trend ekyenyinze omusana n'atubuulira. Actually nali interfacing n'owa police twali ndooza ne kanaabi ono ku CPS mbuzo wa police ne why don't you do away with this archaic information seeking ebuuza John Kakande tribe Muganda by tribe, John Kakande male Muganda by tribe. Katnaga anti certain crimes are prevalent by tribe. Kunze naganti yes. Waliwo sensi y'abazungu yali ekiteekawo. Njagala kitwala mu parliament. Namaze okubuuza nabuliddwa essimu yange. Nengenda okureportinga ku police simu yange ebuze. Bampaka baluwa ngene mzizeyo replacing essimu kati. Your tribe, nigga, come on. Tribe yange inakakwate ki ne loss of my phone. Ndowooza kibi nnyo kireeta n'obusosoze mu mpeereza y'emirimu. Omanyi oba meka abalimba ntezibuze nga tezibuze. Mukulu kibazo banafuzi banatandika okuyingira buli kantu nakateekamu politics kiyakuba kizibu kibi nnyo. Leka police ekole omulimu gwayo. Kakande okitunira ng'ekyokusaaga. Kina effect service delivery. So koleke kina effect service delivery. Wano mubadde mwogera ku bawanga amasoshoze. Onaweereza wamanya nti gwempere azze gye ndi wa ggwanga lyange. Kina kye kikosa. Ne mu ddwaliro you go to hospital they'll ask you eggwanga lyo. Eyo enkola yali y'abakoloni olw'okwagala okumanya engeri y'okutufugamu. Chine engeri gye kikosaamu obuweereza. Abamu some people tebagala ku associating n'amawanga gaabwe gye bali. Abamu tebamanyi na kumanya. There are people not the Peter. Mbuzi gwanga lyenga nganti ndi Muganda. Gye bali abatayagala. Gye bali. Ekirala eri abatamanyi mawanga gaabwe.
wane Uganda wano banji baluwa abaana abazaliddwa abakyala tubayita basajja ba kabaka gavumenti nzane abo basajja ba kabaka omujukize ennaku emuli ku ndi musayi mutabuke no way nakyo kisoboka nga kugamba nteriyo eraga nti bamubyeko essimu ate ne bamubuuza tribe bamubyeko essimu bamubuuza nti ate oli wa ggwanga nti ate eyakubyeko akasimu yabadde afaanana atya naye ng'omusiraamu okuba ekifaananyi n'obakoba okiteeka n'obalaga ebadde efaanana bweti ye okyayombera essimu eno katonda yatukola mu mawanga n'ebika tusobole okumanyagana so si tulondogalagane mu mbadde nkugamba nti poliisi yalaze nti pade biri byobadde oyogera domestic violence oba padel yekyasinze mu domestic violence naye mada through domestic violence anti byogambye nti abasajja abasinganga okutta abakazi bali bawabala omushana kati abakazi abafa olwa emintabuka awaka bakyoli naye entungamu naye neewuunya naye mweri naye kinsisa alipoota ate bwetuuka ku section crimes yoteraga wabani abasinga mukulu kibala badde abuuza nti lwaki twandifuddeyo kwa alipoota ndowooza ekyo tukizeemu n'ebifo waliwo ebifo ebimanyiddwa ebyolulango ebisingamu emisango of certain category bw'oba osengayo omanya bw'oba ogulayo ettaka omanya kiki kyoyingiramu mu Kampala Kampala wakisa omukono kati gweobuusiza obukulu bw'okuba nti ekyo kiteekawo stereotype abakiga muli kino abanyakoli abasoga bali kino it creates stereotype bw'oba okolagana n'omuntu okimanya mupakikaki omuganda wano edda nga takozesa mukiga akozesa mulundi mwali temusasula ng'oli omanyi bw'omala okumukozesa n'amala omulimu oba tumusasudde jambiya kati John tuddeyo ku report naye nga ekikulu biseera byakayihula waaliwo obuzibu kasimanyi anda ogola ochola oba kikyuseeko kati alipoota tekyalina nnyo bugumu ngeri kubanga mukulu kayihula kale yagezaako okulaga nti obuzi bw'emisango oba good leadership mu poliisi bukendedde which is report bwegamba nti cases balipotinze emisango balipotinze ku poliisi gikendedde tekitegeeza nti obuzi bw'emisango bukendedde oba oli awo abantu tebakyalina bwesige mu kwaba misango nga beesalirawo amagezi amalala naye waliwo embeera mu biseera bya kale kayihula ebyogezaako okutinkalinga ne figures kyaliwo noon that was an issue nnyo kati okay information gyalina mu mirimu gyange nga omukuŋŋaanya yes era eraga nti bagezaako nnyo okukwatamu oluusi ne reporting erwawo kasimanyi bibadde wekiri ekirala mukulu kibazo singa wetegereza emisango gitwaliddwa ku poliisi n'emisango egigenze mu kooti nga gaapu nene nnyo ekyebuuzibwa sirina ono ripooti yange abulukulatit naye natunuddeko nenga nti okay ekyebuuzibwa nti my guess was nti emisango gisinga giggwera ku poliisi kubanga poliisi tegizudde nti misango oba kitu kidogo oba obusobozi bwa CID okugibuuliriza oba obusobozi bwa CID bunafu tebuliiwo John ekyabadde stand out also ku misango gya domestic violence n'egya rape is they were among the least prosecuted cases olw'ensonga nti abantu baffe nga community
we negotiate rape. Yeah. Rape is heavily negotiated wano mu communities. Ate kakati omwana bwana akula nga bagamba nti kitaawe wamusiba wonokola bwoti. Question erinti eyo rape yo yaliwo. Eyo rape gye ba negotiating yo ebanga yaliwo. Because n'omukyala n'ayinza I want to assume weri, but the challenge is the community finds reason to negotiate. Community tetunula ngaga nti tulikiraba tutya eriyo ebintu bingi byetwadde mu mateeka gaffe ag'enjawulo naye nga tubikopye bunaayira kubanga abaswideni balowooza bati nabaga namwe bannayuganda mukiteekemu okera kasitya community kati etteekwa likolebwa nga tereflectinga social life y'abannansi berikoleddwa kitegeera terijja kukola abantu bakiraba batya bakirabanga omusango oba tebakirabanga omusango onfuna ku development bagamba ate oba omwana takyasoma lwaki tafumbirwa ate osi eriyo clear definement omusajja nga gwenalabyeko mawulire akakanye ku mwala we kyadde mawulire era n'amufunyisa olubuto olusooka ne balugjamu n'addamu n'amufunyisa n'olulala that was in the news awo society ya bannayuganda mu community zonna bakitwala nga tabu kive mawano naye God forbid mutabani wa gundi wa myaka 19 afunyisizza muwala wa gundi wa myaka 16 olubuto mu buli ngeri bajja kwawo negotiations kubanga bakitunulaga naye bonna baana ekyokubiri ono banamutwala ku kalabba ono n'azaala omwana afunira wa of what benefit ku mwana agenda okuzaalibwa noono omuwala amuzadde kati society tegitwala mu ngeri y'emu era y'ensonga lwaki n'abaakola amateeka bayawulamu aggravated development ne simple nti waliwo society werabira nti kino kigwanidde kino kigwanidde okay kino kibi naye si kibi nnyo okwenkana na kiri n'olwekyo naye nga tuzzeyo ku ripooti kyenanjagadde okusinga okumanya nti bulijjo odi Kampala ate bagamba odi Kampala si odi Kampala ngazi nnyo Katwe ndoze etuuka ne waffe ezo ze zimu ku nfo ezirimu emisango mingi egitwalibwa ku poliisi nandowooza nti poliisi yandigambye nti ake mmwe tubategeeza obuzibu emisango bungi n'olwekyo poliisi ezo tuzongeremu amaanyi tuzongeremu amaanyi either tubawe money power esingawo badetective abasingawo patrols zisingawo actually John nze awo wewali issue yange nti on a good cynical day police report erabika bulungi nnyo. It's such a fine document, it's such a fine good job of statistics, very graphical, amazing graphs, amazing charts. The boys doing statistics in police are doing a super job. And they were paid. Yes, never designers, never printers. They are doing, the editors are doing an amazing job. They've been well taught. Crap. No Luzungu. Hey, that's about it. That's about it. Police, its job is to look at these trends, the informing staffing, the informing the trends of policing, the informing training, the informing budgeting munsi ku police
Is that what these reports are doing? Let me show you what is nti batutte omusajja wa poliisi agenda okwitayalinga in the next 2 years namutwala for training after the allowance niwewunyawo sibimanyi anze nkyogere sigwokyogere naye John mbadde nkugamba nti what has become of these reports nga tulina increment in crime. The reverse is happening to reducing policing. We are withdrawing community policing. Since Kaihura omanyi sometimes police nabo banenya nali njogera ne omuku the 3 top guys in police. Auntie, we have not bought new cars as police except the cars we've been given to guard VVIPs. Ekuwebwa ne bagibawa ne bagamba nti eyo ya katumba wamala abantu banyonyole VV abakungu ddala waliwo VIPs newabawo ne ate newabeerawo VVIP bali omushana mwe bagwa kapere abulidde eza bodaboda leero Aisha baida wetali mu kategori ya VV ono Aisha muntu wawali ku VIP wawali ku VIP ne beti kamya hizo wanga nali mu VVIP kisaka kati kali mu naka neyo omwami yangamba ate lodi meya lidawa ndoza VIP omukulu yantegeeza mu police nti emmotoka ze bafunye okumala emyaka 3 for 3 years the only new vehicles they've procured as police ziri assigned zijja ziri specifically assigned. You are talking about motoka ine DPC juzi linda ko katono nga bakubye police ye Butambala tulina DPC tumugamba lwaki tokola kino tukole kino ega you people mfuna amafuta emitwala 5 mbadde nzijaawo mwezi mtwala 5 nga kulentya mbadde nzijaawo yangambye nti baba wa pichipichi nti polisi yasembayo okufuna pichipichi I think nga tuyingira mu covid lwe bafuna yoko empya nti songa ate luli baali babagambye nti bongereko nanga nti amafuta ge bafuna agayina okufacilitatinga abatambula nti most police stations zigamalawo mu wiiki esooka ey'omwezi on allocation nti mu wiiki esooka amafuta ge baba wadde okukola emirimu gaba gaakoze eki gaweddewo nti therefore our stations our stations end up asking clients they do to facilitate munekirabika kati kibazo bwobanga if an inspector of police ngo yena office kati eyo office yo is an establishment bagamba a month lita 3 kati bwe gajja bakwawo ka 3 go kati ogenda kola nga gonage babadde bayina nga gawedde because you budget it ne gagwawo ne wasagaza ga operations I think agati era kubeera matono nnyo for the head of the department nga yagawayo kati kanabi nga bokwata omuzindalo awo John wabadde for me this report yandibadde jja ng'ebazaayo mu boardroom nga poliisi kugamba nti for the next planning years nti ekiwuunya ebwayise Kimombasa Nansana bayitayo wakuma store nti we wali heartbeat y'obubbi bw'e Kampala nti bubbi bwankula ki bwabafere nti bwabafumita misumaali bangambye kati abaana bawagala omusumaali gulinga school driver mbu bwagukuteekako oba oyagala oba toyagala buli kyoyina oyina okukimuwa kati ogwo omusumaali kati police eyina okugenda nga irespondinga with the report naye simanyi oba byekola sokoleka egikozesa bwemanya nti awo wali dangerous ng'eavoidingawo tegendawo ekikozesa nebaga nti awo wabi nnyo bannange ogenda what your own risk era waliwo gwe wayinza okubuuza but what were you doing there at that time abo tebakyaliyo that place is dangerous bakibuuza kibazo ekyo bakibuuza kibazo you don't know that road is dangerous awo njagala okutandika sebo abo tebakyaliyo mukulu kibaza kati abali mu poliisi boogera hati nookola kyawo awo babeera waggulu awo babeera waggulu ng'okwata omuzindaalo era olunaku lumu twali ku luguudo oluva eyo Kabale tuyingira Mbarara kiro tuyise Mbarara
tusanga ababbi ne bakubba emmotoka yaffe omuggo ne tunoonya otudukira ne tukyama ku poliisi ne tubabuuza they wanted to stop us, they had a gun, they had what, but they wanted to stop the car. Kati bwe twakyama ku poliisi ne batugamba gye muva wabi ne gye mulaga wabi okusalawo kwammwe ripoti tagikuwadde mukolo kibazo uva wabi ne gyolaga wabi. Kakande byobadde oyogera Yunusu Kasiliva akugambye nti tebiri negotiated just wali wansi. Agandi there was a magistrate who was robbed and raped. She told the state attorney to drop the rape charge because it would embarrass her. Kati ndozo olaba community anti no by nature mnenga kakane yanaga nti abantu baffe ekyo kintu kya nsonyi sikyo jogge nangolera embukana naye mukulu kibazo okoze bulungi noga nti statistics nungi nnyo, graphics nungi nnyo. Ochola bwe yabadde atuwa report yagambye nti an accountability to the public. Tubabuulire kiki kyetukola naawe ufunemu kyokola. Ndowooza bwe tuba tutandikirawo mukulu kibazo naawe ufunemu kyokola. Naawe kakati yo poliisi yakoze omulimu gwayo neekuwa yagandi wano ekimombasa kati kibazo bw'obanga bangambye ringi mbu balina ringi gye bambala bwagiteekako kuno simanyi bagiyita kafu ntiakuba ekikonde kya kafu nokiwulira nga tetunaba kutuuka eri poliisi report ekulaze nti districts zino Kiruhura ani biki obubbi bw'ente buli waggulu nnyo. Kaakati gwe afunye sente zo ng'ogenda kulunda ng'oyagala kulunda nte bonna mwebuli n'obwembuzi mwebuli. By the way statistics era zaalaze ab'embuzi nabe naye nsokedde ku nte ne bakulaga kati bw'oba ozitwalayo ne security manya nti ojja kugiinvestingamu. Investing ababba ente ezo n'embuzi babya n'ebiroole bapaakinga ne babba ne bavuga ne ku nguudo za Uganda nga omuwendo oguli recovered n'ogutali unrecovered naye nga guli oluusi gusingako ogweze ezitalabise. Kati twalayo sente zo Aisha ng'okimanyi nti bwe mba ngenda mu district eno kulunda mbuzi nte nino bye nino okukola eyo value emu mu police n'okutwalirako ki ab'amagye bakulaze nti mwewaneewa mwe Buganda wano mu central mukubbe emmotoka ne pikipiki mulimu buli polisi zonna eziriwo kati otwagattako value kubanga enzi zikola ki ya milioni 3 embuzi ya mitwalo 4 kati abbe emmotoka kati figa njina bulungi wano emitwalo 23 gy'emisango gye batwala egyalopebwa egyatuka mu kooti mu mwaka ogwo gyali mitwalo 68 out of 231. Gumanya okubala naye gwasoma history kibazo kyasoma history ndowooza tabanyibwa byakubala eba percentage ki naye mukolo kibazo ndowooza tugaziwemuko nti information eno nze njagala gitunuulira advantages zeina ne institution gye twogerako nze ndowooza nti yeekoze bulungi nnyo neetulaga ekifaananyi kyekisooka nti kibazo otegedde bw'oba ogula boda yo ng'eri mu Kampala manya nti risks z'okugitwala insurance oyina okubeera nayo ekyo kitegeere kati eyo bwe tuvaayo tutunuulire nga bw'ogambye nti statistics zino bwe zimala okuvaayo ne zijja nga poliisi eyapiyaringa before parliament nga bagenda ku approvinga budget yaabwe bamawanga ababatunuulira bano ba Aisha okusobola okubeera nga bayamba abantu bali kyogambye nti poliisi n'emmotoka tezirina katugeze omupoliisi ali mu korido ya nte what type of facilities zeyeetaaga okumonitaringa obugagga bw'abantu abo balwomushana ababbi b'ente mu abeeconomics omuntu gwe babbyeko ente tufiiriddwa kyenkana ki era tulina ku facilitatinga tutya owa security okulaba ng'akola ki keepinga wealth yali patrolling national park wenabeera mu park ng'ayina ennyonyi
abayina ennyonyi y'abarenja no wuwa ye yakola amagezi gaayo ndowooza ne kamera oba biki byonna bagezaako biteekayo okulwanyisa bapochers nabaki era ne babeera na rafu nnyo teri kitongole wano kisinga ekyawuwa ng'oggyeko mposi oluusi bana abalala aba fisheries nabo n'aba fisheries bajaasi abo bajaasi abaagendayo for special operations naye wuwa ssebo nga bakukwatidde mu gundi yaabwe bo tebalina mmase ekyo bakikola ki bakutta ne bakufiidinga kaakati nga tutunuulira statistics zino nti aba boda ogenda bayamba otya mu Kampala era weetaaga training ya kikaaki intelligence gy'olina okukola ne investment yenkana ki kubanga nze okundeetera omusajja abadde mu nte ng'amonitaringa babbi ba nte n'omutuusa wano n'otamuwa orientation yakumonitaringa babbi ba booda n'ab'emmotoka nti bakozesa ebisumuluzo bayina simanyi master key nti osanga emmotoka wagipaakinze awo naye nga teriiwo naye nga n'ebisumuluzo by'obirina oyo omubbi ali sophisticated omufere afaanana atya magezi kigaakozesa kati ebyo byonna kyekiri kyogaye nti Aisha baba batunuulira bajeti y'abano balina okubabuuza ebintu ebyo wano mu investinzeewo kyenkana ki ekyo ne tukissa ku bbali kyenjagala okusembyayo mukulu kibazo ochola nga tonnaba munenya ochola simunenya ochola muwambe yes bamuwamba dda ani yamuwa institution yemu yamujja neemutuulako the military better very clear to be quick neemutuulako era yo neekola ebyayo nga bwebyagala era bitambula that institution ya military yajjira crimes zaayo treason okusinga nnyo nti bwe police bwe bayagala kuhandolinga kanabi ku treason ebeera professional bali bagala kuhandolinga nga mu ranger kakati naleeta y'amagye kati kitegeeza has an implication wadda ku nsonga ya kanabi budget where does the budget go kubanga abasajja they use statistics bamukozesa bajje bajustifying esente ze beetaaga tagala kino na kino na kino na kino but at the end of it all it's security of persons and their property is not a priority ya police is diverted to elsewhere and that's where budget goes nti noosanga twali wano mu biseera bya kalulu mukulu kibazo ng'omugenzi eyagwa ne bamala ne bamuziika ne musajja yani yali deputy IGP deputy IGP no mcholi Lokech nti nga buli abagendayo nga baddewo ekibaddewo naga nti wai gende wa deputy IGP nga IGP waggulu tasobola kukola decision nga delegatinga it's not delegation nga mugezi it is not fine ogwo kikozeseza bulunyo nti nga mugezi kati ne mu bino bi statistics naye abeera mugezi kati yabikuwadde mukulu kibazo professionally nga bwabikoze eki bwabikoze naye amaanyi akyagayina agasalawo gagambe nti nze mu byonna bye njagala patrol cars bwe ziba teziriiwo mumpe pikipiki mu nnyongere zino ez'abasatu omu avuga babiri ne bakola ki ne batuula emabega nti ye bwe ngenda mu nte njagala helicopter esobole okunyanguya ndabe faamu ne bana abatwala ente kamera bwebakola embaga bwomwa helicopter nga balala bagimujjako ne bagikosa transport kukola embaga n'okuziika then nga tukomawo nga tugandi that is misuse of public what resources nga bali abatutta amabaati nti gabadde gabanaku ate nabo ne baba banaku oba oli awo nabo bayinza okuba nga tebalina so mukulu kibazo nze ripooti ndaba nga eyina amakulu but how you use it gwe ng'omuntu wa bulijjo naawe tunulamu nawe manya bwe bakuga nti boda munaye bw'oba ogenda kupangisa ng'oli Kampala manya nti kati wawe bagambye nti eyo red zone kati badde balaga wano nti district zino ez'omumambuka assault gyesinga bw'oba ogendayo soomooza abantu baayo mpola yo kucapa oluyita ajja kubaamu ki so kibazo gwatambula eyo statistics gikozese omanye nti bwe naaba ndi ale butongo omusajja gwe ng'oseetukako mangu Gasimbagane Ne Bannamawulire Aisha akansoke nkube buno obulango
Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo, John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana na Aisha Kabanda. Aisha. Crime report. Peter, a report eyo si ya bwerere. Nze ndowooza nti sonyiwa katono bambadde ntunuulira statistics oga nti oluusi zikozesebwa. Waliwo campaign nnyo wano ey'okukomya okutunda acid buli wamu. Naye oba okigenderedde mu report eyazze balaze nti wabaddewo keesi ya acid yonna. Compare. Yes. That's good. So kiraga nti campaign yabeerawo kyenge nti statistics buli omu asobola ozikozesa nga bwakola ki. Peter, report eno si ya bwerere. Tete abagikola bo bayinza okuba oliawo bo bennyini tebagikozesa naye besobola okuyamba bangi. Government, NGOs, buli alina interest mu kukozinga behavioral change, enkyukakyuka y'enneeyisa y'abantu. Kubanga report ekubuulira bano beeyisa bwe bati abe mu kitundu bwe kiti. Kale ekibuuzo ekiddako ky'olina okubuuza, olowooza lwaki beeyisa bwe batyo? Tusaanye tukikyuse oba tekisaanye? Tulina kukola ki okukikyusa? Ebimu tebirina kutwewoonyesa. Obubbi bw'ente mu West tebulina kutwewoonyesa era ente zeeziriyo. Ente zeeziriyo tetujja kubavunaana bitakola ki? Bitaliiyo. Teriyo gold, teriyo gold, balinayo nte. Mu bitu N'olwekyo balina zibba. Nedda, obubbi bwo weebuli buzije bukyusa foomu. Gye Kampala babba emmotoka kubanga era emmotoka gyeziri. Awalize bodaboda babba bodaboda. Simanyi lwaki ensi bwegenda ekulaakulamu ne crime rate erinnya. Nino omusajja mu mwatujukiza balwadde ku platform ya Gasimbagane yatujukiza eyagamba nti ntuuse eringa abantu balina very high moral standing okubasobola tulina kusooka kumenya moral fiber yaabwe gye tujja okubasobola. So simanyi lwaki nga development gyegenda maaso ne crime rate egenda ekyukakyuka nga yeeyongera okubeera ey'amaanyi mukko okusinga ne bwebadde. Kati luli twali tetulaba kufuna masimu nga waliwo batubbira ku masimu nga tebaliiwo. Masimu bwe gabeera batubbira ku masimu bakola ki? Weebali. So nze kyesiyagalamu Peter kwe concludinga nga tubiconcludinga tubiteeka ku tribe. Ekisingako obukulu kyandibadde what is the problem there? Lwaki abantu b'omu mambuka balwana? Abasajja balina ebizibu bingi, babadde n'entalo, balina bali Actually, Aisha, ekyo kyoyogedde very unrelated. Jonade ngamba Dismas Nkunda no Bore nti electoral trends eziri mu Uganda abasoma psychology Makerere balina okutekinga interest. Post traumatic disorders ne post conflict trauma mu Uganda are resulting mu bantu be wali oyita abagumu okuyenjebuka. And the result is now very evident at elections. The whole of the Acholi region that was beaten by Kony, Eronda, Mwami Museveni vehemently, same with Teso. If it happens with Kasese, Okokutia, someone needs to study amanye trends zino zichuka zitia bana ababaddeko abebase kutulo for some while ne baguba omugongo ne bagandi temukubwanga bagamba nja kubakuba takuba naye wobali yabukuba so bwaganja kubakuba gamba wangerekale kayagala ki kati Aisha ekyo kyoyogera definitely omuntu alina okustudyinga psychology, alina okustudyinga the economic trends, alina okustudyinga social trends ne embeera z'abantu basula wabalya batya balina ki. What do they look forward to the next day, or do they have anything to look forward to? So Peter, the report is not in vain. Nkulu tuteekwa okujeyambisa naye tuli mu nsi etefa ku bantu baayo etatwala bikulu nga bye bikulu. Eyo report olowooza security tetuula ne analyzing nemanyira weefunira obuntu bwonna obulagamu nti wano waliwo obuyeekera. They move in very very quickly. Katugoba otunulira obubbi bw'ente ku ngulungulu ye oli anoonyamu ababbi b'ente bazitwala mu katale zitunda
oba ina gye bazirira bwamandi bazwala mu katale kuzita kufunamu ssente talina problemu nakyo bwamanya ndi bazibba balina gye bazitwalira abasajja ne bazirya balina be babeezaawo okubeerawo nga buyeekera they'll move into action very quickly and do something so obuzibu obuliwo nti ffe bye tutwala ng'ebikulu abatufuga si bye batwala ng'ebikulu so this report does not inform budget of police in terms of gokuyamba gwe ng'omuntu okulaba nti ebintu ebirira protected and obulamu bw'ebira protected it informs them on existence yaffe nga kyeri kankubuulire abatufuga balina na interest n'ababbi okubeera nga gye bali happy kubanga bwe bafuulira life very difficult gye bali basobola okwekolamu omulimu bajja kuva ku bubbi balumbe bo era oli akubuuza kati onemesa okutwala eri ntwala ebibyo we have seen such cases so njagala kugamba nti kati tubitereke olwaleero bina bijjo tuyambe he has asked a very important question nga tetunaba kuvaawo lwaki emisango mingi tegituuka mu kooti obuli bw'enguzi obuli mu poliisi bannange buyitirivu nnyo to the extent nze nageze ne ngambako poliisi yange nti nze ngenda kubategera akanyeebwa because this is too much omanyi bantu bameka abatusaba sene nga batusaba mpaayo mpe poliisi endeke yes mpaayo mpe poliisi endeke bankutte ku kino mpaayo so nakyo kiina kyekitegeeza nakyo si kyabwereere n'abantu abakuga nti mubaka bwe bino tobiyingira mu gwempa buwi nze neediringire n'abasajja era eriyaga nti kyetweraliikirira kino gundi ayinza okukiyingira mwakireke tufune bwe tweyiye so njagala gamba first of all tuna society enfu erowooza nti alina waayisa alina okuyitawo nga tulina ne governance etefayo ku behavior y'abantu mukole byonna bye mukola as long as tebinyeenya ntebe yakuffe gye tukoze eki kyova olaba budget egenda kuwunzika ng'egenze mu classified where we don't have war. Charles Romshana. Let me begin with this. Very interesting report here era reflecting feba left wing tukkiriza reflecting bakyabagiwandiise wandioweza nti economic crimes zezisinga okubeera the most destructive in society naye report mentioning in passing ziringa paragraph bisatu ezikwata ku economic crime ne bagenda bya rape biki ebyo naye kino kiri social crime economic crime gyebandioweza nti yandere focus kubanga yesingidde okutogera eggwanga lino poliisi ega mawe ziri bwe zityo Charles Romshana kapasito yegiina egitunulira mbali njagala nzikirize and I sound intellectual. Crime chichi. It's a crime report. So what is crime? Yes, what we call obumenyi bw'amateeka. Yes, obumenyi bw'amateeka. So kakati amateeka ago gajira values etuyina values is emiraka okay values etuyina tumanyi ekyola nkinoonya okay values bye tutakola oba bino yenneeyisa yaffe osanga nga tukoza wamu kya buntu kale ale bw'ojja mu sseno naga nti kibazo nange nga tukoza wamu kanko kyokulabirako omusajja nga kibazo tradition ye ng'omukristo tabba mukristo botya wow can a Catholic be accused of theft as a value ng'omusiraamu bw'atalimba kakati nga si wewe di Kampala Alikubya disclaimer Peter kakati bwe tuvaawo ne tukkaanya as society nti kati bino ebirwanyisa values zino tuteekewo etteeka the state eje etuyambe
eremese abaagala okulwanyisa values ezo. Kati kyobalaba enyambala mukyala Aisha gyayambala wano siteeka, right? So omukyala waliwo bw'osanga ayambadde nga ali bukunya ali naked, but bw'ogenda Iran as their values tosobola kwambala bw'otyo police ekukwata. So it becomes a crime. It is not their value. Why? It is the enforcement. You see, crime and values are two different I'm things. saying you legislate against a vice. Yeah. Yes, kati vice eyo buli kiri ekibi kimenya byemwakanya ng'ennono mmwe. I think isn't very nono. Kyolwanako mukulu gondira omushana kitibule mu miteke. Sin ne crime. So there are some, yes, sin, it becomes a crime. No. It becomes a crime. Singa waberawo legislation. Yes. Sin kiba kyono. Agreed. Kati waliwo sins zetuyitanga sins. Kati ne mwezitwala mu parliament ne mukola etteeka ne mulga kino kikafuwe tukiganya. It becomes what? It becomes the penal code. Kati bw'okimenya then it becomes a crime. Now kati eno report yandabadde etuyamba kutulaga ennono zaffe ze twakkaanyaako tuyimiridde tutya. Abatunulira values, abatunulira ennono nega wano tufudde nnyo. I will give an example. Makerere University, yonga Makerere University egamba bwe muba mwina empaka debate, if you have got a debate temwina kulwana, resolve your issues intellectually. Kati eri bw'okuba omuntu ekikonde wakati mukanyiza bakugoberawo. So yes, now the other, when do they capture this data? Because you know to also the quality of this report. One, data collection and data analysis. When do they capture it? Naraba ngandi wano buya COVID, COVID. Wangwagenda kutwala mu kooti balese kamera balese eki bakwata fingerprints n'ebirala. So bakwata data eno nga bakutwala mu kooti o bakwata data eno nga bakuyingiza mu kitabo kiri. This report wabayingiriza mu kitabo kino kiri ku desk ku reception kiri kitabo kinene. When do they capture it? So we also need to do that. Ekirala waliwo crimes naye mukyogeddeko traumatizing victims nga rape ne defilement. Loga munange bino kambireke. But waliwo crime. Sorry for interrupting you. Kwanga there was by recommendations we call strategies for crime prevention and reduction. Okay. Now, so waliwo crimes endala nga obuli bw'enguzi nti alidde enguzi n'agiwadde mwe nabo bakwata. So how would you get it? In other words, gwondidde kwenguzi ate sobola ku report. Osobola okufuuka whistleblower. What? Osobola okufuuka whistleblower. Bribe awadde bakukwata nego bawadde. Yes. Kisinziira gwawa owaddeyo nga poliisi ogitemezaako oba owaddeyo ata oba owadde gwe awo bato wadde noli agirisiivinze akwatibwa kasita ayinza okukkiriza naye nga akutwapinze. bw'oba ogenda kutrapinga oba towaddeeyo isi oba ogenze kukola operation endala. Kati therefore si kyangu nnyo therefore okufuna data yaba abawenguzi mu society because etteeka likwata bonna awadde ne gwe bawadde. Now waliwo case interesting wano where they got a conviction. Omwana omuto bw'obanga you were specialized over an expert investigator osobola okumanya lw'omushana tubadde wano nga tolina mutwalo ogujjeewa naawe service kibazo obadde togiina ogifunye otya amangu n'amangu. I'm looking at a complainant awaddeyo bribe. Kati waliwo case, there is a case which is very interesting. Abaana ababiri nga bato balwanira omusajja. And now omuwala yakuba mayina. Kakati ne bamukwata olw'okukuba minor, and I think was sentenced on torture, something like that. But omusajja bawe go bali balwanira ya defiling akali akana. Now olaba society, your social system wano abagenda mu social media kiwena tebatunulira
oli omusajja okudivayiringa ono omwana bo batunuulira mukyalo okukuba ono omwana ayakola ki so you also have those disparities in society. Then lastly naye omwana yakkiriza nti yali amwagala oliwa oba bali baalinga bamwakyuzinga okumwagala folosire. What is the report of the ne police obutabeera proactive yanoonyereza kweyensonga yafa kimu baamukubye ne okuba nti osajja ekkulu lyekakatise ku muwala omuto tebakifaako kakati the waliwo ono sentence where you convicted nti onaga nze namusse therefore go wamusse byakaana naye notulana kana akavubuka kano ke katuze ekibazo really ne kamutuka kokka azelona so police yaffe naye ina weakness eyo nti oli ajja nanga nze namusse oyo okusanga nga yakyogedde ataase baabadde nabo nga it was an operation nimutakifuna kibazo njagala webazeemu kuba poliisi kuba ebintu ebisinga wansi mu ripooti yaabwe mu strategies zebawa bagga nti beetaaga skilling budget bajoogerako bawunzinga baga katugende nga tukuyege abawiba ensimbi bwe tutafuna nsimbi bino tebisoboka mujja kiraba. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. John Kakande amabaati ga Prime Minister's office ag'ekkaramojja ekisooka gwe wafunangago kubanga tuwulidde naawe mukulu Matiya Kasajja Matiya ganze nafuna ti nalindi awo ne bankubira akasimu ne banga nti why where is yagaye kasimu ne banga nti gira ofuna amabaati go kati olina amubuuza wabuuza gava gwe wali oddukanyiza constituency omanya waje gavudde nti nze bampa nti ate nze nengatwala mu constituency ewange nenga gaba tainamuna ate nayongerako nti guno si gwe gwali gusoose olowooza gwe gwali gusoose. These are relief items mu planning systems. These were not relief items. These were vulnerable for interventions. Yes, for Karamoja. Abayinike. Prime Minister's office eina ne relief items. Eganti bwe wagwawo nabe ebutambala. Musisi yayise God forbid ennyumba z'abantu omuyaga gwazitutte amatundubaali amasefuliya emifaliso bulangiti amabaati agazimbawo ez'amangu bagayina. Prime Minister aganti ekizibu kye tulina twabigatta wamu nti nze bwe najja nembikodinga nenga nti amabaati ago bagasiige ne langi aga Prime Minister's office bw'ogasanga ogamanye nti eryo ebbaati lya Rainbow yava wa Prime Minister. Karamoja teyakodinga nti agakaramoja gakaramoja agenda kubeera marked Karamoja. Kati ye tamanyi naye y'omu ku baafuna lwakuba ye yagambye yafuna gawa ge Bunyoro. But there was a binge mu luzungu bagiyita binge. Buli omu yejja n'agabanako waliwo wano ebyokulya biyitirivu obungi naawe kwatako okugabana. John, culture ya interventions zino ebaddewo twalina entandikwa eyo yali intervention ng'erina okuweebwa abantu bali mu economic need. Actually ddayo ku Luweero Triangle intervention nga Dr. Samson Babimu Lulukisekka akyali yali prime minister yali vice president yali prime minister eyo intervention ne bamubuuza accountability naga naye yali mulekwa nange temoyinti nange ndi mulekwa yambuka ku ntandikwa. We have had restocking programs. Twalina amafuta lita 10 ngali mu transport. Twalina interventions ya restocking. Restocking eyo yali interesting nti ente ezo zaalina genda Teso oluvannyuma lw'olutalo lwa Alice Lakwena I think
abetteso nga Bakaramojjo bababbyeko ente allegedly Abakaramojjo raidings ente bazimazeewo nga kati eriyo restocking program ente ne bazireeta zaali very interesting baziyita boran ezo zaagenda Teso bw'oba oyita mu Uganda ente ze bayita boran zirina gye ziri kati teziri Teso ziri ku famu z'abantu especially mu Nakasongola ne mu Nakaseke. Nawe kakalu akugambye teziri Teso naye zirina gye ziri gwe bw'ogiraba ezo olimanya nti ze Teso gwe kasita otunuulira brands ezo ze baleeta because yankunku terina mayembe bagireeta nga eyo egenda kwanguya meat value eyanguwa biki zankomawo mu famu z'abantu eyo restocking ne mugirya. Northern Uganda Reconstruction Program kubuza abantu kubanga banalabanga ente eyankunku wonna abaga nti eyo bulani mukulu kibazo tugaa nti eyo bulani nokyakitegeeza eza Teso ne Karamoja ze babba gye zaalaga nazo ne ze baabawa to restock them okubazaawo nazo zaalaeri kugamba ente zimanyi gye ziraga. Oyina Northern Uganda Reconstruction Program. Can you put your fingers on impact? EU yagiteekamu $8 million. Can you put your fingers on impact? Move on. Recently, Luwero Rwenzori. Luwero was rejigged into Luwero Rwenzori something program. Luwero Rwenzori yafuka the biggest campaign item mu government. Every minister nga approaching a minister ali in charge of the Luwero Rwenzori nga bino byagaba nga agaba enkumbi agaba wheelbarrows ekyokusatu kyali kindoza namwe mwalimu amabaati era eyali minister omu yali mukwano gwange era nti nekati gwe kibazo tolima ngenda kuwaaki nti abo bonna mbagabidde enkumbi kyapagonya ng'era obeera naye wano ku Lwokutaano ne bamukubira akasimu tiwaayi honorable kakati ngenda mu constituency nti eyitayo ewagundi eyo bajja kuteeramu enkumbi 2 kyapagonya. Those were supposed to be interventions ezigenda mu bantu. Ongerereko gye weerabidde bagitanga Karamoja Development Agency KDA. It developed oli aganti Karamoja develops Arua. Omanyi biwulikikanga ebiri ebisesa ebiri sad ngenda kusembayo n'ekirala kiriwo abano mu parliament. Government, in one of the most stupid decisions that anyone does as a government, yasalawo bwenjogedde bwentyo yasalawo ewe ba members of parliament to be an intervention on agriculture. Ono Aisha bamuwa ensigo agenda azigabe mu constituency ne babawa oba kasooli taneji ya kasooli n'ali e Kampala Muhammad Nsereko ali wano mu Kampala Central naye afuna kasooli oba ebijanjala abireete abigabe kati weesanga ng'omubaka omu actually nga babiri mikwano gyange naawe uli mabega urban farming tomuliyako where towuliranga koko urban farming ne mukwano gwe Jennifer yali mukwano gwe yamutwalako ekiteezi yamutwala esaidi eyo nga bismaili nankani baina wano nali ngamba mbako owa Kampala nali ngamba ko mu wa Kampala nti tolina wolima ensigo zi nina abasajja bange balina ebyalo byabwe eyo awo ne balima eyo naye gwe Kampala mumanyi mayogezeeko manyi Kampala mu Central amanyi kolo we bagane mumanyi wonna mulimu ebyalo Kampala mumanyi wonna naye John mbadde nsembayo kibana ababaka ba parliament omanyi kye bakola intervention ya kasooli oyo oba ebijanjalo bwe babikuwa the mind is nti abantu season eno ey'okulima ogenda kubeera ne acreage eyenkana bweti erimiddwamu kasooli era produce ejja kwenkana bweti. Aisha Kabanda olw'okuba kasooli tamumala ngenda kusa Aisha Kabanda nga example what does she do?
ng'amutereka season eno nga sigenda kumugaba kubanga bwe naamugabira abantu bange tagenda kukola ki kumala ng'amutereka ng'alinda owa season ejja oliyanga nti enzo wange ntereka season yezi tye ne mugabaawo nga naye ng'akyali mulamu ekyo kirala ne mugabaawo nga tugenda mu kalulu in the mind of the intervention you have not done work completely none eyagula amabaati g'ekkalamojja bw'ogagula n'ogagaba ebunyolo you are doing the same thing weetaaga mboko ku city square WC nga temwogeddeeko mukulu kibazo katutandikiraawo nze ndi w'amazima eyo nanywayo kaawa ono nanywayo Red Bull katutandikiraawo ogula Red Bull omanyi ate naye ayagogera nti yanywa Red Bull omanyi Janet Museveni yazimba ennyumba bwe yali minisita wa Karamoja yazimba 20 houses n'abazimbira ennyumba ez'amabaati ng'eze Kampala kwefaanako ng'ezeeno kati mpulira nti muswa mu buwundo muswa mu buwundo bwe baaziwa baazirekawo ne beddira mu Manyata. Kati the first question ndio nokubuuza needs assessment bw'obeera mu bukyoli se punishment okusola mu nyumba y'ebbaati musera musana eyo kya jangwe wange nkuwa information kubanze nazirabako emirundi egiwera first ani the season yogwira Bakaramoja amabaati yali informed by local leadership ye Karamoja ati okola needs assessment ahejjukira batugambye nti amabaati gaali gakuwa abanyazi b'ente abaali bakkiriza nti ffe tuvuddemu nga okusiima okubaagala okwasiima omulimu omulungi baganye nti ebyokunyaga ente tubivuddeko babawa amabaati nti bali vulnerable nenga nti lwaki tubabawadde ente oba ndiga oba mbuzi lwaki obawa mabaati so oba information yali nti banyaga ente bazitunde bagule amabaati anti nange ntimebuuza what informed that decision oba bana bawaayo amabaati nga bakimanyi nti amabaati ago gajja kudda e Kampala mu kikuubo bagasuule ng'amanyi nti oli tajja geetaaga onaagamuwanga how much money was it zaali siringisi mmekazo amabaati gonna ndoza sijja kufuna okay kubanga naleeko report ewa breakdown age Karamoja age Bunyoro meka no report ya vede mu PM telaga cost neraga kasi anti kyekikulu ekyo ino kati oyinza okayitwetinga ku open market toto ya Karamoja ina bagambye omutwalo gumu oyinza okayitwetinga to cost naye mu kibazo point eriemu each and sheet bali bagikostingira mitwalo ebiri amabaati babadde bagabalirira age Karamoja buli piece emitwalo 8 babadde bagula gauge 28 naye mukulu kibazo kale ku mazindalo omutwalo gumu 1222 naye mukulu kibazo byonna byogedde kiri simple nti ekisookera ddala olina ministries eza region Bunyoro, Teso, Karamoja, Luweero Triangle, Luweero Lwenzori, Northern Uganda. Eya Luweero Triangle simanyi bojjukira nti baagiteekawo oluvannyuma bawano nga bakomplainings ab'Luweero nga bagrambolinze nga bahaddewo eyo mu North n'omukunaga nti okay namwe kambawe naye zonna bw'ozitunuulira ziri ku handouts bintu gaba kino na kino si kudiringa substantially national economic problems ez'ebitundu ebyo kyova nti mukwano gwe bamuwanga enkumbi n'agaba ne wheelbarrow ekyokubiri n'amajambiya it's part of a bigger problem of
patronage politics. Yeah, I agree. Nti yotunuulira Kitutu oba Kasaije obaani tunuulira mukama waabwe ku top nti budget ye eya handouts ebadde egenda ezimba kasimanyi latest naye by last count ndoza alimu billioni nga 10 basajja wa police they are bwe wagenda n'agaba wali n'agaba mukwadde somero mbawadde mukwadde tractor mukwadde kino juzi nalaba awadde kizimbe kya John Room nalaba awadde retired archbishop Stanley Ntagali nga amuwadde tractor ningamba really retired archbishop of the province of Uganda bamuwadde tractor. Why not? Personal factor. Naye nga ye politics of patronage. Nti abantu bano president yennyini yagaba ekwata omuganzi telema ekwata omwami telema mputukwata muganzi. Nti kati oli waba agulunga ye politics gwategeera obulungi nabaana abamuli ku lusegere nabo obviously ye politics wakaki. Actually John kankuli ekimuli bw'oba owuliriza eddoboozi lya Matiya in an innocent albeit naive way was arrogance. No. Naive okay tukirekawo akugamba nti why wali oddukanyiza ku constituency. Yes, exactly. This is not about intervention. Yes, this is about goodies, handouts ku making sure the constituency nze njiina n'oli yali agaba under the same mindset nti why jangu otwaleyo ebita jangu otwaleyo ekikumi but also ate n'oli bano babbi bayinike mu mwoyo amabaati 500 ga sente mmeka n'oli awa minister n'oli awa speaker n'oli awa prime minister amanyi nti ka budget bwanaakakola akateekeyo ne kagenda mu central government okwaprovinga minister Kasaije yafuna ku mabaati ajaga nti nzisaanidde bano muzibawe bakola strategic ero ojja kusanga nga ne MP oba chairman wa budget committee nga naye yatwalayo ebita ne influential member wali bamuwaayo ebisatu sebo togenako ndowooza gwe tonafuna mukisa kugendako ono ani bali mu luluzu sebo kankubulire mukukyazo nafuna omukisa nengendako mu constituency y'omukulu yali chairperson wa budget committee mukulu rugorobi wenagenda okukyala yali era akyali loko ndo wamuluka owa NRM era omukulu nangamba nti amasanyalaze galabyago nti engeri gye ndi chairman we NRM omuti bagundetera ddala wana ewange balirawe nga tanagayingiza mu nju naye ng'omuti guli mu lujjaawe era nga ali very happy nanga nti atensi chairman we NRM nyinza obutafuna muti gw'amasanyalaze under rule naye kegamba kijja gulunti ne kwansi eno ne wansi ku kyalo Haruna Kanabi ye politics tulimu era wakabinyi naye ekyo kiva nti bafairinze soke waruo mushana ruo mushana kakati omukulu Museveni yali ku sindatwaza na mugongo naye abagambye mbu banno basinga n'aba covid obubi ani agamba president kakati mukulu Museveni yali basinga ne covid obubi bana ababbi amabaati g'ekkolomojo ekyokubakola kirala naye yagambye nti basinga ne covid obubi so mukulu Museveni yali na mugongo Matters Shrine kukulamaga kakati n'agamba mbadde eri kuyaba kristaayo tugiyita nakiyanja
nembawa kakati mwengati munsabye abali bamubanja abaka parliament nga bakulirwa. You remember? Sasagala ove kwecho. Do you remember that one? Katsoke tumali icho. Do you remember that one? Nandu kulia. Bansha banaba. Kan kamtanshaba. Oh why? Mukuru mwanga ne bagende ba president Bese House. Meeting ne gwa butaka. Gibagenzeko. Dore yakuweleza kasese. Kanaga mwanga naga anti meeting nga we good butaka tugende. Naga anti gwe bibeyogera. Bano wana bibagala. Gwe oyinza okuje wasaba lwanyi. Oyinza okuje wasaba lwanyi ntoka kwacho wasaba. Akati chiba bobayagala kutegeera buno obubi. Omanya nti bali mu leadership, bali ku class, bali ku level esabibwa. Yina gyagenda ayina okubaako nebyawa because bagenda kumusaba. Kala unfortunately nabana abajoyininze tebalina bye bawa. So katunotunula mu store anonyaga. Now question erinti kulash tuchogerako because tuzeyo kunonoza fe. No, just kankubulire a very small old story. Nga mwami zimula mugwanya minister sijukira yali minister mu ministry yali ya rehabilitation yali yachi nga nali nkola school practice butambaleyo olina amuyita nga area teli entitled ku any of the goodies nenga amuyita with one factor nti zimula mugwanya bwe tunamuyita abaana ne bayimba yakayimba wano zimula mugwanya omwana w'omwami nti tugenda kufuna fe twali twasuubizibwa yakasente ak'okutusasula abamaze school practice ne musasula ne musigala headmaster n'aga nti ti zimula mugwanya bw'anajja bw'anaatuwa seminti gw'anaatuwa n'amabaati ti mwe tugenda kubasasula. Indeed zimula mugwanya najja mukulu kigongo oyo yayitawo n'ayita kulinaga muleseeyo yakoza kigambo yanfunira wa RDC au zimula mugwanya bwatuuka ne bayimba akayimba n'asanyuka n'abawensawo 2 eza seminti nga naye mu ministry gyali ab'ebitambala tebalina kufuna n'abawa amabaati 200 essomero teryasereka teryayongera kuzimba banoonya gye babitunda era ffe ne batusasula teaching practice of the route. Betuddayo But you see how pathetic it gets. Yensonga lwaki agakitutu wagasanze mu hardware. kati bwe kulwaki efuuse topic olw'ennonoza ffe nti kino tekikolwa kati nekikulaga politics zetulimu politics zetwalimu ez'obote amini zaali politics za jajja ne bazzukulu nti jajja bw'aligira amenvu abazzukulu ne bagalaba nga bamala okugalaba jajja n'agateeka ku bugamba izi Kukibanyi kuki kiyise eki ekibanyi yes kakati bwe gengera abazzukulu kalicha gye babadde nayo babadde nti bwe gamala okwengera obulungi jajja agenda kutuyita tugabale basoga gabala menvu agaliwo menvu 100 100 abazzukulu muli banemeka tuli 10 buli omu agage 10 kati ne mukwatako 10 buli omu ne mumuwa 10 ne gaggwa naw tewali muzzukulu alinnya gabbe mwena muli alishuwa ntamenvu begana ayengera fena tujja kutwala na kulumu transparent le tugabane and tewali muzukula agabba kata ikizibu wekiri abazukulu bagenda okujja nga jajja yalidde 40% ne bayomba kata leo bayomba nayongera kona ali 60% kacho vola bayuzibe ebiriwo nta abazukulu bamanyi okulinnya obugamba kata bali nyane bagalanga tegana bakola ki tegana bakwengera bali nyanga jajja tanaliako ate bwamala najja mu lujjule naga bazukulu mmwe nenda bakwatako mujja kundaba
bano bazukulu type kinga nfude naye neerabira nti okulya okuba amenvu ku bugamba nnyo n'okusinga abaana bange ate mujjukire eriyo lumu abazzukulu beegabanya miliyoni 2 naga muziseseme bano abazizayo nabawa miliyoni 4 kaleso kakyolaba ekizibu wange oli anyumya ku jjajja weewaabwe ngamba nyinyi kakati ekizibu wekiri kakati ekizibu wekiri olw'okuba nti abazzukulu bayize engeri gye balinnya ne babba kati nabo bali mu classes waliwo abazzukulu abayiyonagamba jjajja toba ku maini aye ne wabeerawo kati ye contradiction ate ababazaala bamubagamba jjajja naye wandigenzi. You see those contradictions kati zizze and ekizireeta is that ono omwavu because this is intervention for the most vulnerable. Can you imagine? Yes. Ntendo program designed by the National Resistance Army Occupational Nakaba is for the most vulnerable. Katunotuula oyingirewo for the most vulnerable kumwavu nkupe kyomulowoolezaako first is a baati kyolowooza hano nga nti omwavu lunkupe bw'onaamugulira ebbaati emisumaala n'agijjawa omwavu lunkupe bw'onaamugulira ebbaati emisumaala n'abaako gy'agibba ate embaawo timba n'agijjawa. How about labor? That's for omwavu lunkupe. The reason is nti bano baatunuulira amabaati ajja gatunda. Now bw'obanga baagala kufuna ensimbi kuva mu bazungu kyogambye nti ezimu like Northern Uganda biki zonna Karamoja abazungu abawangayo sente bakozesa ebigambo ebyo mu kukola programs abazungu abaweeki they are very attractive. Abazungu abawe sente yes bambi kati that's the program kati baweeyo ku sente kati bamala okufuna sente ezo bwe babatunuulira omwavu tebamutunuulira kumuyamba ba kumujja mu bwavu bamutunuulira kaluulu ke. So kati bananyini kaluulu bali basatu waliwo prime minister waliwo president nga president naye ayagala kalulu ate ne area member of parliament naye ayagala kalulu chairman LC5 ayagala kalulu ne chairman LC3 bagala kalulu ye PDA this parish development model ebyo nabitunulira wa kalulu. Now era bagana bo nti bagala eno eyo ensimbi ezijja zigenda the most vulnerable. Yes. Now kakati 3.5 million people. The so obubbi we bujjira nti ono ayatuta amabaati mukulu Kasijja alina okugatwala because omulimu gwa mukulu Kasijja is to say nti ewange essomero omuyaga gwali tutte bw'aba akyogedde either mu parliament yes bw'akyo bakyogedde mu parliament bakyogedde wa prime minister n'awandiikira kaawo there should be an officer agenda okukola needs assessment anti kyeŋŋamba yes yagenda n'abaala nanti wano essomero twetaagayo kyana kino era tutta omuyaga abaana basobole okusoma then ensimbi oba amabaati ne mubitwala ne biyita ewakaawo. It's not the business of a minister okuvuga emmoloka oba yoba CA najja n'akima ebintu n'abitwala. That's not his work. That one is a fundamental sin. That one is a fundamental. Now kati mukulu kibazo tugende Karamoja as Karamoja and I will do it in one sentence. Karamoja ejolaba eyino obugagga bubiri. Obugagga obuli traditional you go vertical. That's vertical. That's horizontal. The pastoralist yetaaga wagazi okulunda bwe bugagga obuliyo naye obugagga ate obusinga naye nga si bwa Mukaramoja buli mutaka buli kukirira wansi. Now that's not the Karamajongo. The Karamajongo yayagala kutambula bwati nga bwanoonya ebisubi bwanoonya amazzi. Ono avudde wabweru yayagala kukkirira ate mu kukkirira obugagga obuli obungi nnyo. Now bano bakoma okutambula bafuuka problem, so olina okusooka n'obajjako entambula. You must destroy their culture and one of them is okutta nte. You must destroy the cow, the culture of the cow. Emutambuza. Now kati wonagi destroying awo n'amutwala wa so olina okumwabanayizinga
you must settle that Karamajongo. Yes, ikategere mabati. Na wakuba trading center. Habere mu trading center. You know what otano kuba ingiza my idea eyeba. Chovala bafo ewaffe okutta nanyini taka omuyingiza mu borani. Because you see our local cow was resilient. Kafuze inte my father jihande kereri was resilient ngaibera kwenkwa ezekikasonna n'entambula nga tulina zo ng'ozijja ko n'oziwa enkoko you get like naye kakati ente ya bolani mwina freshan ate ngamba if whatever there's amanya ago bw'ogiyingizawo oba owedde and because they are going it choita economics z'ekibalo and abangi bakutuse soon or later bagenda kutandika kutunda ebibanja they were going to begin selling their land bayingiremu urban wanji yes most by the way abana abanja abasikira second now this generation kambale ne bamusinguzo kyabo abo bola babo that age katabazukuru babo they must sell land ayasikira kilomita nya Gasimbagane Ne Bannamawulire Haruna Kanani nebirala and ebirala chaza nabyogera olulala nango nya mukolo kibazo ono omunyazi avude mbunyazi government emusubira kugenda mu kyalo emusubira kubeera mu trading center ezo nga bakyemu obubaati buno ateekawo akayumba ke abeeraawo nja kutandika ne wagese ekintu kya interventions ebimu bino bw'obisoma biringa ripooti ya poliisi gye tusoose okudisikasinga nti document zaabyo ziba nnungi nnyo njagala kuwa ekyokulabirako ndi n'ebigambo byali well selected operation wealth creation ekikwekweto ekyokuteekawo ki obugaggawaza abantu emyaka giyiseewo gambye wanywayo negondi naye simanyi tulina ne munnange gwe twatambulako nga nti ngenda kunoonya misiri gya OWC negikola ki negibula naye bw'onoogenda mu bitabo mulimu abafunyemu waliwo omuteeko oguli wakati awo teguli mu nnimiro teguli eri naye gusappulayinze nsigo that is part of wealth creation yes kibazo kyatakugambe ku lwaki baatuyita nga bayomba nti ffe twatunuulira oli ayanyaga ng'asappulayinga nsigo oyo yennyini kubanga ng'ente eyo gyoyogeddeko eya borani balina be baaziweeyo atyako muzaya nanga nti this cow is like olina ogireetera ebikisuga nandayi nga zigwa wali nga zikola ki nga zifa naye ya supply nga buli nte yagitundanga miliyoni 11 ente emu era ne bamusasula oyo yagaggawala kati mu muteeko guno tuyinamu mmwe bakibazo abayina obwongo bwammwe mu designinga bulungi nnyo programs zino ne ssente ne muzigoberera oluusi n'otwala ewa jjajja ng'olinganga nti jjajja amenvu tugawanike bwe tuti naye n'aba naga nti ku patronage wamma nange mba mpitawo naye nga gwe eriiti bwe muyita beeriiti ababi nga tobazze okufuna ebibye nange nja kusobola okukola ki okunyuula nanga nti ekireke jjajja kasamalaga nti yo is a very good program ng'ateekako nga bayisa bajeti ngeze sente zikola ki mukulu kibazo mu covid government yateekawo 1 trillion shilling eyambe ku bantu business zaabwe covid bezaali zikola ki biliyoni 4 n'okusoba ne baziwaayo olwaleero obuuza nti abange abaafuna muli luddawa naye sente teziriiyo zo zaakola ki zaatambula dda kati tulina omuteeko ogwo nga ovudde ku guli ogw'abakasayija patronage ekisembayo I think this is a moral issue kasayija n'obwakasayija bwo ne banno ne bw'oba ofunya minister ne bw'oba ofunya akabaluwa prime minister kiri omukyana kyabadde agamba yaga nti amanya gye gava sooka okireke kubanga nti bw'okeera ku makya n'oga nti wayi nsanze ku mulyango gwange ng'omusajja aleseeko kiro z'ennyama 15 ntenzibe tya mukama waffe tukuleetedde the moral issue abantu baffe kyo kiri ekya morozi ne kasayija atulimbira bwereere n'abalala bonna be basingayo obunaku Petero eyogo bawe ebirabo nga byali meant for somebody else yandibizizaayo
ebirabe ebyo because of morality obanga ddala oli mu kristo oli lw'omusana gwe yatugambyeko kyandikujjidde bino sibya nagambye atalimba bwe gwe wage nti owodi Kampala waliwo ano omuliriza agamba nti emmere bw'olabira nti enswera egirinyemu oba oli mukufu. Aisha, Peter, very briefly. President Museveni deliberately General. mu bugenderevu azze amenya amasiga ga government gonna era ekyo akikoze bulungi n'akiteeka ku ttaka. This is painful. This should be a job of the technocrats. Betwandibadde tukuba emboko. Awakaseera president we yagambira nga abalamuzi bakyamutawaanya. Naga nti waki twandifunyeyo akadi netunywamu kacaayi netukkaanya ku bintu bino ngalaba bamutawaanya. Kati yasucceeded okumenya judiciary n'asucceedinga okumenya parliament oyambeko chief justice yagambye nti obudde bwonna bwe yeetaaga okumuwa kwogera n'abalamuzi bujja kumuweebwa. Kati kyovulaba emabegako President Museveni mu politics ongeri gye yakendeeza members of parliament nabeera nga baweddewo tebalina kye bali bano basobola okukolako patronage gye babawo ebintu bagende bagabe abatagenda batasobola kukolako patronage nga genda abakolako ebyobufuzi baga nti bakodo tebalina kebagaba tebakola ki ate bali kebagaba be bakabawa ne bagenda bakakola ki bakagaba oba sekyo n'agamba nti abo tebajja kutuuka engogo nzibikivu enseke tebajja kusobola kutuuka. Kati ne bateekawo akazita ak'amaanyi ennyo eri ababaka ba parliament abantu okuba banje batalina okukola mumuli wano kati bw'osanga Kasayija nga yagabye amabaati 500 kati Aisha naye nga bagamubanja abeera alina gajja mu waleti walina okugamubanja Aisha nga toleese era gamba muno yaleetanga kati egyolabe eyo mu ministries abantu bennyini n'abantu bamanje gye biva batusindikayo gendako mu Luweero triangle bajja kukuwa balina wirubaaro eme yaleetanga ne batamanya nti tebijja bwereere eno tofundako n'amabaati n'ebyo bagabira ebibira omusajja aleeta ekiteeso mu palamenti nti bebagabira ebibira babaweerewo ddala bafunewo liizi ya myaka 99 asobole okubeera nga asobola n'okusingawo. So Petero ojjuka engineer kyeyune yali kyamu wakiso kino kyoyogerako yakyegabira kolebwa mu bugenderevu kyovala abegabira Lwera ministries ezikola patronage baziwa abantu bakakasa nti nno balina unquestionable Peter nonyongera obudde after midday ministries ezikola patronage baziwa abantu bakakasa nti balina unquestionable loyalty. Karamoja mukyala w'embuga si yasookamu wano Luweero kati yaliyo Anthony Butere bamenye bonna ne bonoomenya ye kati leero Luweero triangle erimu niisi wa family yeemu. So balina okukakasa nti gwe tutaddeyo mubadde kobeerezi mulamu gwayago obadde oyogera ojja kubamenya bonna yamanya kiri Karamoja nga bakakasa nti buli gwe bateeka Butima yagamba nze sikyaggendayo yamanya kiri Karamoja era Butima bali bamuwakulya kubanga Butima yali yemulugunya yali mumbali bemulugunya ekiseera ekyo nga bamugamba beerako awulireko naye tebamubriefing. So abantu bebakakasa nti tebasobola kubuusabuusa banaamanya bakadazi baffe namba 2 banasobola okuba rewardinga ebyo ebyabuli simanyi essential motion ya minister tesobola kuyita ejja kuyita tegera kuyita Peter sibawo lwakuba nti nze siina value gyenzija mu sensha Peter I don't bet. Oya da comparinga eya namuganza neno naga nti eno labika yalaalidde nene ina reason enjawulo eriwo kyokka nti be yawa bonna nti buli eyandi mukubye ku nsolobotto yafuna nedda sookoleke Petero lindako buulirayo mubaka wa parliament ate yagala genda mu ministry eyo bamwe bye bawadde afunayo ku nsiko so tesobola kuyitawo ampuliriza Gasimbagane baagala okunyweza